wano waggwanga ki twetaaga buli muntu okuyiga okwogerera munne. Tetujja kumalako ng'abantu balwanagana. Bino ebyobufuzi kamabulire tebirina gye bitutwala. Nze emyaka 60 egiyise nagwa mu Uganda muno. Nisanga ni mu Uganda okwegera waffe emikwe waffe Paradiso yatwale waffe ebinaki olwera alina ebituzanya amakole byonna sewebageba kuleko obugala busatu. Uganda nagisanga ate era nengenda gyensomedde yonna nga nkomawo mu Uganda. Nze siremera bweru njagala Uganda okukamala. Uganda is the most beautiful country in the whole world. Buli muntu yagisangawo era nina pulaani ey'okufiira mu Uganda. Nina ne pulaani endala ey'okugenda mu ggulu ndifiira mu Uganda. Haleluya. N'olwekyo ngambira muno Uganda mwagisangawo mujagirekawo. Buli muntu asanga omuwala munne kubanga ensi tubalira mu bwereere. Nina ebizibu by'abantu ababbi. Ennaku zino abantu babba ettaka ly'ekkanisa okukamala. N'ensiba abantu babba ettaka ly'ekkanisa katulina abafere baprofessional land grabbers ne bateeka ebyo bafuna ebyapa ne bongera ku byapa ebyaffe. Abantu babba ettaka okukamala ne tubanoonyeza ne tubagobawo ne bakomawo. Ogenda okulaba no ababbi abba ettaka ate abamuwambi futi 4 bagenda litwala. Olaba nyange ndi 62 sigenda kutwala biwera naye munye futi 4 olitwala yenkanawa mubbanya bwereere mutamula kaba mutabanyiza bwereere. Nambira munakunanye Archbishop ayingira babba ettaka siyokka n'ebitala byonna n'okubbako n'okulala si kulungi. Okubba si kirungi. Omuntu n'obba mulimu n'abala basula mu mayumba naye nga sente babbanzibe nasula mu nyumba afuluuta naye enjunga amabati gagamba watumba mubbi tukuwomera tutya. N'olwekyo njagala okubasaba abafumbo bonna n'abantu ekintu kye balina dialogue njagala okuyita Uganda tuyiga okwogerezeganya. Buganda tuyiga okwogerezeganya. Oba waggwanga kino ono buli muntu yeetaaga munne. Teri ggwanga lisinga linne waalyo. Buli ggwanga Katonda alyagala. Terina ggwanga teri kala esinga kala linne waayo. Era nsaasira abakyala abagula jik ne beekuuba basobola okufuuka abeeru. Bulanga is beauty. Kubanga omujja kola kansawo wemmeeko n'obususu. Ebigambo by'owulira ebigambo bya Archbishop Kazimba Mugalu yabadde ng'ali mu kyaki okusaba ku Sande ewedde ey'emukono ng'agamba ti kano akaseera bannabayofuzi okuba nga batuula wansi nga bakkaanya mu ngeri yonna okulaba nga bamalawo oba bonna ebitagenda bulungi mu ggwanga lino. Kazimba yagambye Uganda yaffe ffenna era nga buli muntu yenna asaana okukaba nga atuula okulwanira emirembe. We byagudde mu matu g'abannabyabufuzi abadde mu kkanisa eno bagamba Stephen Kazimba Mugalu ebigambo byagamba bituufu wabula nga gavumenti eri mu buyinza alina okwekuba mu mutima okulaba nga bamalawo ebyo byonna ebitagenda mu maaso bulungi. N'agamba omuntu kwe bagamba okuteeseganya naye ye alaba balaba tali willing kulaba nga bateeseganya. Kyekyo lwaki olaba abantu bangi bakyali mu makomera. Twogereko ne Johnson Muyanja Ssennyonga ng'ono baamunyaga akalulu ke ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti y'emukono era ng'ono agamba kyalibadde kirungi okulaba nga bateeseganya wabula omuntu gwe bagamba okuteeseganya naye ye balabira ddala tafaayo okulaba nga abawuliriza okulaba nga amalawo byonna ebitagenda bulungi okula okutulugunya abantu okusiba abatalina musango. Era bino bye bigambo bya Johnson Muyanja Ssennyonga. Obubaka bwa Archbishop obw'okusonyiwagana bulungi naye buvire ddala mu mitima gy'abantu ng'ekigambo ky'okusonyiwa kibawulira kiba kyogerako bwogezi kubanga okusonyiwa kuliko n'ebikolwa ebigendera kusonyiwa. Ebikolwa ebyo binajja abantu bajja kukakkana emitima. Abaana b'abantu bandi mu makomera, abaana b'abantu bansibiddwa nga ddala omuntu yali adda nawaka bonna bateebwe. Kyoke twogere okusonyiwa. Abakulembeze abeenyigira mu kwesimbawo nga tebalina misango nabo babaleke balye butaala. Ensi eryoka ereeta okwogeraganya wakumu nga Bishop bw'ayogedde Archbishop ne mu maka toyinza kujja kwogera na mukyala nga walese
omutemyeko olubale ku mutwe, oyogera naye nga takulukuta musaayi, oyogera n'omwami nga takulukuta musaayi, n'ebyobufuzi bwe biri. Era tulowooza kisoboka ate ne bakwata abantu nga bano abeeyisa kati owulira mu Kampala obubbi butaami, mu bibuga butaami, kubanga abantu abaali beefudde ababbi mu biseera by'obululu bakolagananga n'ebitongole by'okwerinda ne basiba emmotoka ne baziteekako obuveera ne bakweka namba plate. Ebyo byonna gavumenti erina okubirondoola ekomyewo obutebenkevu n'omukwano ogw'okukolera awamu ogw'Abasseruganda. Nsaasira nnyo bapolitician balowooza abantu babaagala, si bonna abamu babagalako ssente. Mukuluse nnyo nga kulikakala nakawulire eno n'ebyokukulangirira nabyo nabirabanga bakulangirira ate mu dakiikano ne bakugjamu. Mu Uganda buli kimu kisoboka, naye awangulako eddakiika 5 tagenda mu byafaayo. Nolwekyo yaliko chairman nga bamudasa at least 5-10 minutes nga tebanamuwangula ate. Nolwekyo okwagala bamubalowooza n'okwa politics mbolowooza bino bamwagala kazi bamwagalako ssente. Ye omubaka omukyala omulonde owa disitulikiti y'e Mukono Shia Amaniyo agamba naye asemba ebigambo bya Archbishop Kazimba, wabula n'asaba abo bekikwatako abali mu buyinza okulaba nga bafaayo okulaba nga abaana bonna be bakwata ne basiba mu makomera ag'enjawulo okulaba nga babata. Erinnya Amaniyo Shia, Woman MP Mukono District. Leero tuzze kujaguza myaka 3 ja Bishop n'omukyala we nga bali bombi mu bufumbo obutukuvu ate n'emyaka 3 ng'aweereza okukubiriza. Message evuddemu ennyo abadde yakusonyiwagana. Nze nga munnabyabufuzi oba ng'omubaka ali mu disitulikiti eyasingibwa okukwatibwa abaana abangi bali mu makomera, wali abali makomera ag'enjawulo Nakisunga, Nino Kawuga, n'abalala abali ebizira, abali ekitalya. Nze kumulanga guno Bishop gwatugambye gwatubuulidde kubanga saaviisi eno oba okugattibwa kuno kulembeddwamu Archbishop wa Church of Uganda, the most reverend Kazimba. Nange nsaba nvayo n'ensaba bonna bekikwatako abaana babasonyiwe kubanga tuli mu kusonyiwagana, tuli mu kiseera kya kisiibo. Nsaba tusonyiwagane, abantu bateebwe abakwatibwa bale nnyo bwebalenda. Eri ekkanisa esitandard y'okwagala kw'amaka, kale abasajja mwagale nga bakazi nga Kristo nayagala ekkanisa. Standard y'okwagala mu maka olupimo yeki Yesu, ate n'okuwulira abanye mwe bajja yakubagaliza ekisa kya Katonda. Naye mbakubiriza mwenna, buli muntu afuba okusonyiwa munne. Eno Uganda yaffe tetulimu yeetaaga abantu abanayiga okusonyiwagana. Temusiba bubi ku mwoyo, ebibaawo naye buli muntu yeetaaga munne. Abantu abaagala okuleeta obukugu n'okuwalagana mubiveeko, kubanga eno Uganda yaffe munne waba yakola olubi musala amagezi og'okugayimutabagana kiryoke tutwala Uganda mu maaso. Ebiseera ebyo nagenda okulaba abantu 3,000 nakivaayo ababundabunda etutwalayo kumerima amange emalala nengamba singa Uganda yaffe naffe tuba mu babundabunda. Ababundabunda mu Uganda bali miliyoni 2. Singa Uganda egwaba ebizibu etubundabunda ate ffe tutuukirawa. Kale mukuuma emirembe egyo tabagana n'oyakulya obubi Uganda enterewo. Nammwe abafumbo mutabagane, musonyiwagane, buli muntu asonyiwe munne. Kale mwenderere munne. Emirimu emingi muzibuliddwawo naye n'abaami bangi. Obuweereza buno bwe tulimu nkyalina ebinyungule bingi kubanga mubaffe ono kasooke nze mmalirize.
abooluganda mukama mulungi ekiseera kyonna. Musanyufu nnyo okubeera mu lunaku olwaleero. Erinnya yenze Maseruka Robert, omubaka wa paalamenti owa Mukono South 2026. Katonda ansaasidde nti nzeemu n'enkyama mu kkanisa maama ne taata we baagattirwa. Bassebo ne bannyabo Mukuluza Maria bategeezezza nti nze kyasinze obuto mu paalamenti eno gye tugendamu. Kale ne ssente tezigenda kwawukana nnyo. Era mugenda kunzikiriza tenakola contribution ya $20. Okoze bulungi ojo wange Bassebo ne bannyabo nange nze Zambali Kulasiro Mukasa, omubaka omulonde w'Nansana municipality. Ate eyalangirirwa kubanga okulonda n'okulangirira omulundi gulwadde byanjawulo. Nze bannangirira n'okulonda bakola ki? Olunaku olw'enkya nakwogera nange kyensobola ngenda kuteekako $500 kulwata. Kaakaliza obwekyo obulungi. Abasiko mukuliro omusaba kitaffe omwana wetukubakuume ne mukwevaamu emirembe n'emirembe.